Tronaz Media gwe mukutu kosanidde okubanga wekumira tweyanza ddala webale nnyo webale ddala kubeera nga kuwekumira o subscribinga no sharinga comments ekyo n'okikola nga bulijjo. Amanya Tronaz nga ndine munnange Kamoga Peter tuli mu kitundu kya kubiri atubuulire kyali kitya ne Kamoga Peter atubuulire emboozi naye mu wali ng'osoma awo mu primary 1 awo paka P7 katugambe paka awo wennyini awo twakoma gwe wali wayambalako ku ngatto naye engatto zaali nga nsibu oyambala engatto abeera nga awo nno tesiteswa program eno kyensooka okukakasa ku ekyo ensoma yange nga ndi mu primary ate wowe saalabirako ddala ku ngatto saagirabirako ddala ku ngatto wadde aliwo omwana gwe twalabye ng'akuba dance ku speech ng'oli ng'oyo vidiyo eyo nagirabye nendabira ddala nendabira ddala ngeze nga n'abaana bali mbalabira ddala nti bebo betwalinga na betwasoma kuba naffe era twakolanga sipiikide olala twalina omukolo ku kigo envumba eyo nga tulina okuwakanya madiini abakatuliki maisomero lyaffe lyali abakatuliki era eryekibiga nga tulina owakanya naye ffenna mwalimu omuwala omu yalina mu master Zaaka yali muganda era mwana wa musomesa muganda we yali ali mu ngatto naye nga ffenna tuli mu bigere ffenna naye nga amasomero gonna si lyaffe lyokka kugamba nga bwe njijukira ebiseera ebyo primary yo saalinyanko ku ssomero nti ndi mu ngatto ne bwe nagenda awo nakunnyonnyola awo lali nkuzeekuzeemu awo nga ku sekendo naye ngaera nsuubira waliyo ennaku ezimu ze nagenderako mu bigere kale waliwo ebigatto binniigiina ebyo nga nyambala binniigiina nga si ngatto nti kati nga wola nti omwana niigiina yali ezze byaliwo ebigatto awo baali babiyita bimasanda byali binniigiina byaliwo ebiri bakyusa mu bukyusa awo nno kwe tuli tuli mu kitundu kya kubiri n'omukulu Kamoga Peter buzaako mulabe wa Tronaz Media awo nno tugende mu maaso nga abantu obannyonnyola kiki ekyaddako kyali kitya atugamba nga kola singa yakajjaawo teri kulinnya kola byonna ebyo tujja kuba tubitegeera mu kitundu kino ekiddako omulabi waffe wa Tronaz Media omukutu guno wonna woosinziira okulabika nga ogoberera omukutu guno ankutumiddeko nnyo wonna wooli ze nno nali manyi ti wetuli abali ba Tronaz Media okawukaba kati obanga abantu be bagulabo nga simanyi nga ngamba leka tukutu ogwo abagulaba babeera wanga nga manyi nga bona oteekako ng'omanyi nti abano abali wano be batulaba bokka tufudde naye okulaba kati vidiyo eno bweyageze abantu ne bankubira ab'enjawulo ne bagamba mwana gwe kyeya waffe manyi bampita kyeya omukutu twakulabidde ddala ku Tronaz Media omukutu twakulabidde ddala otambulira nebaga bannange nengamba neyo gyemuli mbadde mmanyi nze naye nga buli mulabi wa Tronaz Media bambi mwagala nnyo nebanga ti alaba omukutu guno naye nga balabe basharinge bafollowinge basubscribinge waliwo muganda wange awo Kabaka yali South Africa oyo yasanyusa nnyo n'agamba manager oyo akumanaginga okubanga oli ku mukutu ogwo mugambe kyamaanyi gambe tusiimye nnyo kubanga basabikidde ddala sebo tulage okusiima kwo sebo tulage okusiima kwe awo nno ekintu tekitambuza kale kitundu kyakubiri twakoma wali tuvuddeyo okusoma we tukomye kati twagala kutandikira awo omulabi wa Tronaz Media ayagala kumanya kiki ekyaddako wagenda kukola wadda mu kulabirira jjajja mu nnimiro wa awo wennyini kati okusoma nga kuwedde
ono nabikanga amaliriza okusoma university yange bantikidde mu senior city awo nadda netaliko beere waka nga nkwasaganyiza emirimu gyawo jajja kyayamba ne senga yali kumpi awo waliwo senga famire yaffe okusinga eri wamu tuli ku kibataka tuli ku kitundu taata yazimbawo eri tuli ku ttaka naye nga buli omu alina ekibanja kye kati nabeerako ku kibanja awo nembeerako nga waliwo senga wange awo senga bamita senga Nambejja ne tubeera naye nga tugoberere tufolo nga tutambula naye gamba ali wali eri ewa muko ewa bbaawe banne omanyi yabbaafu twafumbirwa neiba nga waali awo nenge waka atambula naffe alabira mwana wa mwanyina nejja ne maama we ne mwana wa mwanyina nga tukwasaganyako mpala ne bataata tata Madi naye nga waali tata Kadogo kati nga tutambula naye era senga oyo yagezaako nnyo okulabika nga gwe natambulirako nnyo genda nga ngaziwa kati ŋŋendako kibuga mu tawuni tugende ntambula nga tutambula naye yalina mutabani wa mukulu yali asala nviiri awo bamuyita Mr. Bosa simanyi kati gyali oba ali 40 eyo naye nga bambi yayambeereramu mu bulamu bwange okubanga nyigira mu kibogo nga tusala enviiri mashini nga ffe ku kyalo nno olwo tuli babbeeyi naye kati olwo ate senga olwo ffe tuli bakabi nnyo bagamba abaana bange bajje buli kusala nviiri olwo kyakitujjeeko bagiteeka badira jjajja yazisalako jjajja nga ateeka mu kisanirizo bwati ejjirita enviiri azisiizemu sabuuni nalyoka akolokota nawalula senga agamba nedda kati senga ogw'omulembe fe yasooka twasooka yagutujjako nga abaana abalala bangi nnyo ab'enjawulo naye nga tetubasazisa mashini nga fe tusazisa mashini ngaera olala negenda nendaba omuyaya asaze enviiri ng'asaze marini omukulu nengamba baba Bosa nali muyita baaba naye nga ate si baaba yali mutabani wange kubanga yali mwana wa senga wange naye nga muyita baaba olw'okuba bano abalala bamuyita baaba abaana ba senga nemugamba baaba nange waliwo enviiri ze nalabye marini oli namubuuza nengamba marini omukulu ezo z'abalaasi ez'abalaasi baye bajja kuyita muyaayi bali bayaayi abakubi ba Kariyoki nga tusala marini omuto tusala malini omuto naye nga tusambula ne senga kati naye kyenjijukira mu ntambula yesenga bali bakola oluguudo lw'ekibogo olwo nga balukola oluhoima road olwo nga bali mu ddukola batugamba nti temulinyi abantu tebalinyisako scholars tugambe bwatuuka ekibogo nga tulina byalinga bituufu byali bituufu nnyo nange kennyini kyantuukako era kyambeerako najjamu engatto ng'ogenda kutuuka ku kolas ojjamu engatto olinye kukola oluvaku lw'ettaka luno olutujja Bukuya road ku ssaza awo olugenda e Bukuya olulutuukako bwoti n'ogwa ku ssaza ng'ogenda okutuuka ku kolas engatto waliwo ne bodaboda stage awo ng'era ababodaboda ne kakatiweri engatto ng'era bodi okyagira bwoti ng'ozijja mwenna muggyemu engatto ne basenga abo bazijjamu beti oyo nga tutambule tuggyemu engatto ku koolaasi nga naye osanga olunyiriri lwonna abantu bali ku koolaasi okwo naye nga tubazirina mu ngalo nga n'ebimotoka olwo ebimu bikyakola bwe biyitawo ne bagamba bali Bachina Muchina n'amala abasanga nga mulinyeko ku koolaasi temumala na gye babatutte mmwe nga mulinyisizaako nalowooza byali byaddala nga Bachina basobola okukola bajjasta abantu kuba waliwo yakulemberamu ekintu ekyo ne kikwatayo ng'atizinga kati baali basinziira ku munafu nakawunde oba nakawunde yakikola kati ne balabira okwo abantu bonna ne balabira okwo kati awo saamanya naye ng'ensi kyonna era ng'omuntu omujja mu kyalo eyo okumuleeta najja n'ayingirako ku luguudo olwo olwa koolaasi alina okugjamu engatto awo nakawunde bagambiranga that's life mwattu bannange omuntu okumusituza engatto nti olw'okuba koolaasi n'azikwatira ddala ne tuzikwata mu ngalo buli omu n'akwata ezize kubanga ndaba awo bw'obanga awo ndabawo n'eddwaliro kati nkubamu akafaananyi abantu bonna awo nga bava mu ddwaliro basitula engatto ate awo mu ddwaliro wonna era waliwo nga kakolasi naye era wonna mpaka mu ddwaliro abantu kuba ddwaliro abantu baali ng'era kolasi weekali akakolasi k'eddwaliro mpaka mu ddwaliro walingawo kolasi ng'oli atukira ddala mu woodi nga tazirina mu ngalo atazambalira mu woodi eri aba n'engatto ze
kati olwo China mugaso mugaso kuba kwaze kwawe Dauda zilinde eno nakomye weno kulye ettaka ku ya road oba kulidde ne kapeke naye awawo mu kibuga gambi twalwawo nnyo katubonabona n'ekintu simanyi naye yaleeta n'awaganyana n'agamba kuyita banje tesigi kanze ninyeseeko yatutaasa ebiseera ebyo kuba emmotoka zaaliwo kati olwo emmotoka bwe zaavanga eno baazipakinganga ne basala busazi kubanga zaali zirina okuyitawo ng'ekitawulisa emmotoka tuzisabira era oluva eno egenda bugende bwati n'erinnya ku kolasi n'etambula ku kolasi kati olw'okuba munnange olw'obwa Nakawunde kati ekyo tosobola kinku tetwakyebuuza nga tiwaki emmotoka ani yaleeta embeera eyo mu mazima Mungu ani ali ku ssonyu n'ositoza banne engatto simanyi yakulembeza kintu ekyo kisobola nakumeera tusobola kugamba wabula kye kitamanyi nti oba gye bakoze enguudo zonna eza koolaasi naye busoga eyo wakiwulira era nakirabako nenjijukira tolonganiza ate ndi mulabufu era naseeka nnyo kyanjijukiza nnyo kuba oluguudo lw'ebusoga olwo twalukolako bajja ne batunona eri ku kyala bavubuka olwo twalukolako nga tuli bakikadi tukuluma kitegedde kubanga abaali bakola ku lino ekkubo be baavaawo ne bagenda eyo kati gundi kampani yali yadde oti eyo ng'ekola okuva Ejjinja mpaka Kamuli mu tawuni kati olwo oluguudo twalukolako naye ate bingi nnyo bannange ebintu bye bagamba ebisinga tebavuma era bagamba nti oli mubisi w'ekibuga Nakawunde tebavuma bintu byaliyo nga bikolebwa ddala naye ebintu bye bagamba abasoga ebisinga kyebiri yadde azikujerega nti kuvuma nti olw'okuba ebisinga gyebiri nabyerabirako n'amaaso agange so nti eseeno omuntu okutuuka waali ku standard nagati kakati tulabuse asooka mu kuyita mu mbeera ya wansi ekintu ekyo tekibeera ku bantu bonna naye wabaawo omanyi Nakawunde wonna wooli tukwagala nnyo nti webale kuteeka kibuga ku mutindo kubanga yagiteeka ku mutindo ekibuga yamanyika ensi yonna kubanga yali azannya gwali muzannyo yali azannya era ekyo kyennyini kyolaba abantu kye baalabanga ekitaliyo kyamuteeka ku maapu ngoba balaba kyazannya yeye era essaawa ya leero yeye oli akijja mu kuzannya biki byakola kubanga ng'essaawa zino tulina omwana bamuyitaani erinnya nga ligenze so nga yayaka nnyo mu covid omuwala Nabosa oyo Nabosa kyokoze enseeno kyewakola enseeno mu covid naye ne munnasi w'emityana wangi naye w'emityana kwegamba era oluguudo ogenda okulaba bwati nga nekirina kyekikubira eyo era bulako kimukuba ku naye mu Nakawunde kuba mityana n'ekibuga bigata kubanga Nabosa olaba kyonna kyali essaawa zino n'ebintu nga byakola olabira ddala abantu bamuvuma balabira ddala nti talina magezi naye nga alina kyanoonya ate munange kigenda ne kibakwatira ddala nti wali aba ali mu kuzannya n'abeera nti muzannyo abaala basobola okumanya nti azannya nate ne bw'abeera ng'ali mu budde bwe mu bantu era kimujjira kwegamba etalenti ate emujjira ddala nayononeka ane mu bantu abalayo ekyobusiru yeawuza Nakawunde tukeberako sukaali aweze nazinako ku cyayi nagenda nga buli kikopo anywako nogamba wali Busoga kyogamba walaba nga abantu engatto era nga bazijjamu nga bazijjiramu ddala bulungi nnyo lingo n'okuvugira ku kolasi eggaali nga kimuzibuwalira ng'era ayita eno yababiramiriza ku lubalama eno eggaali kolasi tekuli kiriko tewali aliwo naye nga ye ayita eno ku ttaka amanyi kolasi wa motoka yalyoka n'alwawo okutuuka ewaffe kubanga okunzigisaamu enga gamba yagenda otuukayo nga bamaze okusasanya ensi bamaze okusasanya tya kolasi nga abantu bakitegedde ti kolasi ayitwako ebigere kakati tweyongera mu maaso awo tulabye abantu senga akutambuzako mu kibuga okujjako okugenda ku saluuni tewali walala we yakutambuzangako oba nti oba okole kino oba kukola kino kubanga awo wali ovuddeyo
kikyawo ekyaliwo mu kaseera ako nga okujjako okutambuza n'akutwalako mu tawuni oba watandika okunoonya emirimu mu kaseera ako. Ebbanga ddene linamala nga wendi ewakaawo ne jjajja. Ebbanga lyali netwatambula nnyo ebbanga ddene naye ng'era jjajja nkolagana ne jjajja ne ssenga. Jjajja ne ssenga kugamba bingi nga ntuma atandika okuntuma. Bataata bonna weebali okujjako taata waffe oma yavaako. Taata oyo yava. Waliwo n'omulala oyo ye saamulabirako ddala. Taata muganda wange Kasozi taata we bamuyita taata Kateregga. Oyo yalabika ye yabasooka okufa ne kuddako taata wange oyo yali yafa naye nga basigadde bonna bataata Mande bataata Kamya bataata bange bonna basinga bato bafudde wendi nga ndaba. Kati waliwo taata wange taata Kadoogo yali bamuyita Kadoogo yali munnakatemba nnyo ng'avuga bitulakita bambi n'alwala ne bamutwala mu ddwaliro eyo. Era nina ekintu kye njijjukira ku ddwaliro ly'Ekiboga eryo buli lwe mba mpitawo buyisi era Kiboga ekintu ekyo kye njijjukira eddwaliro. Taata oyo yali mulwadde gyali ati senga nga tufumba emmere abalwadde bafumbanga emmere batwale osanga emmere kontayina zirya gundi yaleese ne gundi yaleese gazirya abamu mutudde mugirya eggwewo. Era nagamba nga wenavagayo mu ddwaliro nga emmere eri esigaddeyo emmere eri kitogamba senga mufune nali anga era bafanga mugitikke mugizeeyo abalwadde bayamulwadde n'abalabirira omulwadde sigwe bw'ogendayo ng'ogenda ku mulwadde bekuluma osangawo emmere. Era kyangiranga nnyo nga njagala ŋŋendeyo mu ddwaliro eyo mulabe lwakubanga senga alina okumala kubanga agenda n'okugendayo tusobola kwetwala. Tugenda muludde ogusookera ddala tugenda tutuuka ku ddwaliro ku geeti bagiggula kwaliko nga asikaali era kwe kwasooka n'omulundi gwange okulaba ku geeti nasabanga ku geeti oba bazimba ekikometi ne bateekako ne geeti twatandikira ku geeti y'Ekiboga kuliko n'asikaali tuyingira asikaali yatuggulira bulungi tuyingira naye nga senga ebiseera ebyo abantu baafanga nnyo twali tuli awo tuli mu kuyingira ku mulyango kwennyini awo nga bambi waliwo eyafudde bamufulumizza neneekanga nnyo neŋŋamba bannange kati kwasenga nno kati wodi y'abasajja eri kumpi n'eggwanika onatandika okunyumiza embozi z'eggwanika neŋŋamba naye enzigi z'eddwaliro zimbi bw'oggula oluggi ate olw'egganika ddwo bw'oluggula oyinza okwekanga ng'oli mu ggwanika ate balina kuggulira. Neŋŋamba bannange ate gajjukire ngenda mulekayo kakabonero akabanga nze nkomewo nzeka neŋŋamba era bw'oba okomawo weegendereza tolukwatako tokwata ku luggi lw'eggwanika. Kati ne tutuuka ekituufu olwa woodi erugenda mu woodi y'abasajja neŋŋamba olaba bw'ovaayo oyina kuweta buwesipooti konzeye naye kokola ensobi ate bajja kumala kuggulira n'omala okukola olw'eggwanika bagenda ogenda beerayo mpaka abakola banajja baggulewo konze nfudde ne mubuuza kati abafudde gye bali oba teri kati abafudde era buli afa bamuteeka gye bali abafudde gye bali era otuuka era obeerayo n'abafudde bwe kingwako mba mpedde nakola ki ne tugenda ne tugula woodi ne tuyingira ne mbabuuzaako awo maama gyali oyo omwama yali mukyala wa taata oyo gyali ne tubabuuzaako waliyo n'abalala babaze okulaba ku mulwadde tukola kati nenkola kinaye nga muli neebuuza saagala nakusiibu nze tebagala baŋŋambe tigenda kubanga ogamanyiza okuyingira nga naye kyeneeraliikirira kimu okukwata ku luggi lwa ggwanika kyeneeraliikirira kubanga kyakikugambye kuba yakiŋŋambe wera oggalira oli mu ggwanika naye kyesaamanya ate ne kati kyeneebuuza oba ddala kyali kituufu oba yali ayagala neetegereze wempise nga nze kati kyakyo sikimina kati saamanya kiki yaliko era bwe naddayo okkonyamuka mubuuza akantu senga akantu kano wali otegeeza kituufu kati bw'omala kategeeza ogendeyo okebera omaye abantu okukulaga nti obeere serious balina embeera gye baateeka sobola obwongo bubeere nga buli ku kintu nti kati wemba nzirayo nja kuyita oleme basumbwa nti ate oba omwana yakuttewa kati kyesaamanya oba ddala naye nga ate ekyaddala bagamba nti oluggi lw'eggwaliko olwo bwe lweggula ne lweggala kiyinza okubeerera ekizibu odduggula gwali munda mu ggwanika nga nze oyo nasooka ogende Mulago yingira lifuti bwenti mba naakagiyingira ne bayingiza
omufu kulifukayo kulifuti kweli ogende naye nembuukayo nengamba saddamu kulinnya lifuti nzizemu zirinya kati ngakuze naye nga wali bavugirako bafu era kati kyekyakugira nti ndi ku kagaali k'abafu era okuva olwo nengamba kanzeesonyiwe naye nzizemu zirinya kati mmanya n'ogamba ng'okitegedde tyate ebyo byonna bikola bibaawo kati siibula njija nakwata oluggi olusookera ddala nendukwata nenyweza nga sagala dutta nengamba wakugira wakibwe nalaba nendaba abafu nga nwana noludduka nendukwata nenyweza nenzigulawo nerweggula ngenda okulaba awo nezisaba ngenda okulaba nga bajja awo nezisa kikonde nga basi luno kati awo nomponyi nenziramu nenzigula oluddako kuba waliwo olwali konyininyini ku wodi n'olwo olwawula olwo olwawulawo ziwoodi kakati eno woodi egenda eno nengenda kwolwo olunasooka nenyimirira ngamba naye ate kati luno bwendugula si lwalwegwanika ate ng'enzigi ezo zonna zifaanagana nensooka nenyimirira nensiriikirira nga sirugula bazigulewo nga nebuuza ebibuuzo ekyanyamba waliwo yali ayingira nagula nalugula nekanga namuko katana yali ayingira ng'ayingira nagulawo olumu olugendo nendaba eri gyendaga nga tewaliwo buzibu naye nayekanga namu negenda okulaba nga tewaliwo tabbu neyongera nengamba otya awo nodde waka nenfuluma naye ngaera ebiseera okutya kati ntandika okutya waliwo alinga weewo ebitebe ebyo batuukirangako bebabeerako abalwadde eddagala kati nze ng'ate mmanyi ebirwadde bebasaako bafudde kubanga olw'ensonga nasangawo omuntu wali ku mulyango nga wakayingira nga bamaze bamuse olubandoza bagenda bagete nemanya bamujjaawo ti mu bitebe bye nayitangamu ntya nnyo nga manyi mulimu abafu era kyalwawo okunvaamu toza na kawunde yakuleka bulesi yandibadde kyalwawo okunvaamu era ekintu ekyo buli wentunuulira ku ddwaliro ly'ekibuga nzijjukira ekintu ekyo senga genda omubuuzi atubuulire yali bituufu oba genda okebereyo bukebezi kati wano mba nsobola okeberayo naye ngaera nakati bwe ndutuukako ntya kuba sinnakakasa nti bwe lwera okingirayo kijja fuluma bajja kugula ejja kubukuba nduulu kati naye embeera bwetyo ey'eddwaliro naye nga senga bye bimu byetandika yandaga eddwaliro naye nga abantu bavanga neeyo nga oluusi talinayo na mulwadde najja okulambula ne banga bazilambula ddwaliro eddwaliro eddene mu kibuga bazeddidwambula naye ng'ate ffe nga lituli kumpi bwe lityo naye nga abantu balambulanga bintu bingi nnyo ekibuga naye nga ze singa yabindaga n'atangazaamu yina kyeyandaga awo kati ebbanga eryo lyonna olina ejjajja tewafaayo okulaba nti oba onoonya omulimu oba wali alina emirimu gye wakolangaawo kubanga omusajja onoonyayo ku esente wafunanga otya olukumi lw'otambula nalwo manyi awe waliwo emyaka awo ng'olinamu 10,000 lwo ojjula kufuna paasi ku lugo olwo lubeere nga luli bwe luti wakolanga otya ekyokunoonya emirimu ekyo saasooka kifaako nnyo era tekindiimu na mubwongo nti omuntu alina novaako ewaka agenda anoonye sente tekyandi mu bwongo kubanga nali nejjajja tijjajja oyo yali ekyamukisa mu jjajja yali anjagala nnyo ng'era ekyetaagisa ekintu ekyo era ng'omuzukulu bwabeera bwe nakakasiza kubanga emwanya nali ntuse nga nkozekozemu nentandika kulamulaga nti nsobola okwegulirayo ku kasaati ngende mu katale neeronderemuko ku mpale kati awo waliwo emwanya we zali eza taata emwanya ezo kwegamba nga sente jjajja ezo sente aba nazo naye ng'ate era zange nga zange era bwazitunda emwanya eyo yasinganga zitunda nnyo mu Desemba ng'era bamugumu mu biseera bya Desemba sente weeziri sente weerindigala mwana wa lodi nga nkakasa bukakasa kuba emwanyi zayengera nga nzira tuzinoga ne tuzaanika nga nkakasa bukakasa niwe aba tazimpadde manyi jjajja alina sente zange sizimanyi nga jjajja alina sente zange kuba yaŋŋamba emwanyi ezo zizo za kitaawo gwe musika emwanyi zizo nenkola ki nga nkimanyi kati nga ekya sente sikifaako nnyo nti ngende nkole ki nkole naye nga waawe waka kinali ngaakolaakola waawo nga nga ntema ettaka nenkuba bulooka nentema ettaka nenkuba bulooka naye nga olwala bagulako tanulu yange enamba ng'omwana omuto
oyo waliwo John w'ekibuga eyo gula tanulu yange namba aliko bloka nga 15 nampe emitwalo 2 nadikako emmotoka namba nakomawo nanonanona naye nesanyuka nenga kwadde 2 nenga akukubye ku mutwe nnyo ku mutwe nnyo ekitone nnyo nayo nina okugyamu emitwalo nga 7 ekitone nnyo era naye John bw'abawulira mubanja kanejjukira mubanja John bakubanja kamubanja mukoddomi wange yawasa omwana wa ssenga wange Betty atagena gamba sente era nze yali yanzibira ngaddiira songa yali kuwadde na 10 ng'omuko kati omubanja 8 mubanja yo 8 kubanja omunaana naye nga nali mwagala nnyo yali akola ebiseera MP w'ekibuga nga Serunjoji baali bamuyita Dr. Serunjoji bakamuwulira nga MP w'ekibuga nga atutwalawo ebintu natuwa ebintu awo bampadde empale jiini ezo tugenda emicungwa nva ku ssomero ngendayo nengenda nendeta akaveera k'emicungwa baali balima emicungwa kati nga bajjako ekampala eno yali akola mu kampani ya Piwa Waragi odde mwengo ogwo baali baguyita Piwa Waragi nga mwakola avuga takisi avuga mwengo ogwo era kyekyanjigiriza ne Waragi John olaba bye wakola wakumukozesa ddiiru n'omukuba ku mutwe n'omuyigiriza Waragi ate bingi enze yali ne mu pulogulaamu kuba Betty oyo yamuzaala namu abaana naye yali asomako baali bagiyita St. Lawrence bajasomera secondary senior 2 nawe yatandikira omwagala nga naye era azze gwatuma kubanga ngende wasenga ngenda nemuyita nga naye senga tamanyi kanina obwongo bwenkozesa kani mwana naye nga obwongo obwo mukozesa nnyo nga naye senga tamanyi tisobola nakiso kuba natambulanga naye naye ng'akyali naye amulabirira akyali mufumbo bagira buli mwana natandika nagenda nakola ebibyo naye nga muzaalamu abaana 2 naye nga bwatyo embeerawo kati olwo ntandikiriza sente ntandikiriza senga ono afuna sente atunze emmwanyi jjajja olwo n'agira n'akuwaayo n'agamba genda oguleyo ku saati obuseera oteranga wassenga oyo wasenga yabeerangawo nnyo nga tugenda ne ssenga mu katale olonda olugoye lwalagala n'asasula gwe mugagga nanyini sente nze sente zagere sikugamba mbu ate nedda gulako nalondanga lwenjagala n'asasula bulungi nnyo oli bulungi nti tuddeyo bwolusibayo mubuuza nga tewafuseewo naye wali eri ku bupaani ne mubuuza nagamba awo nina muwezire wali eno nga tetugenda n'agula paani mwenkanya era nga mwenkanya nnyo nga tewaliwo era nze kyemanyi ku kyo batuukira we natuukira ogati kakati kati mwayi zange kati nze nno nga tewaliwo bwe ŋŋamba nti oba ono kuba sente zange baziba anti bedda baalingamu ak'obuntu kati emwanyi ozinoonya nga toziraba olaba ettaka lyotasobola kutoolawo naye ng'olinoonya nga toliraba n'ogamba ate bannange ettaka kati abantu kati tebakyalinamu ate naddala nga mumatabo by'Oluganda tewakyaliwo gamba nti gundi kamwagalize kino tebikyaliwo jjajja ne ssenga mwebale nnyo mwebalira kubanga omutima ogwo kinsonga nkulu nnyo naye kati tebiriiwo onoonye emmwanyi nefuuka emmwanyi kyeneebaliza ku Tata Manda oyo bintu bingi nnyo Tata Manda oyo byakoze mu bulamu bwaffe nemwewuunya kubanga ayina ekibanja kyaffe kyalina ng'akirimirawo nga nze simanyi nakumanya nti kyaffe naye nga ati yakozesaawo nga kumpi n'ekiki nga yalimiramu kuba olwedde ffe nga twali tetukyalima kyali kisiko nnyo nga ttale kati nagala era kino ekibanja ky'abaana ekitudde nga kiseerimiramu nalimamu natandika kusimbamu kasooli ng'alima naye nga tasimba bitooke nga yasimbamu kasooli naye era bwesebo bwe twakula yakwata terina yamukaka teri nti oba tobana ye yatugamba ntugamba kino ekibanja nno kyammwe muma mukyetaaze mbawe ekibanja kyammwe n'akikwata bulungi nnyo n'akituwa nga naye ne jjajja terina yali akyogeddeko mu kibanja kyammwe nga teri naye kennyini ye yakifulumya kaseera kano maama era bwe musisinkanawo nga nino anywamu kabiya ye chairman anywamu kabiya nga muzeyi bakuweeyo bandinamu ebiri gyange muzeyi bakuweemu akukunywawo n'asanyuka giraga mwana gwe awo we tuli ne Kamoga nyali ab'ekibuga balyagala nnyo kasito omukoonako
waliwo yali angamba nayogeddeko ne Honorable Mutumba nga njagala oba tunasobola otambuza ko campaign awo naye nga takutegeera naye mwe namugambe Chairman Magombe Mutego mwana mumanyi mumanyi awo no kwe tuli Tonazi Media mwebale kubeerako naye tubagamba bannaye abaana baawumudde kituufu mukuuma abaana eyo nsonga nkulu nnyo mukuuma abaana ebintu bigenda mu maaso bingi abaana ebisobola okubalalula ate Christmas season ogimanyi nga bwetambula abaana mubakuumire ddala naye nga bwe mubafunira mima snacks basobole okuba nga beekuumira waka nga bagaayagaayako ku snacks binyeebwa daddies mawogola byonna odi gwe kyoyagala bakubireko ku simu 0788 777 686 0788 777 686 ojja kuba bafuna butereevu bakola delivery basobola okuleetera wonna wooli bwe bagambe by'oweetaaga ate munnammwe aba supermarkets musobole okuba mubakubire bajja kuba nga babaleetera ebintu ebyo birungi nnyo ate omufaliso omulungi ogufuna wa Tonazi Mart Store Nansana ojja kuba nga ofuna omufaliso omulungi omugongo gukuluma gwa mwana kudda ku ssomero oba oyagala gwa emifaliso gy'abaana egy'oku ssomero mujawule n'egyawaka muleme kuwoza nti akafaliso banaye kaweddeko mangu akakozesa waka kakola nani stop omufaliso gwa waka gubeere gwa waka ogw'oku ssomero ku ssomero abaana bakomyewo mujje mubagulire emifaliso ku Tonazi Mart Store emifaliso egyawaka baleme kubeera nga gikola nani stop babakyusize nako ogw'oku ssomero bwobanga wamufunirayo ndibe guti wakati bwadda omanyi ku ssomero kati babala tebagala mifaliso nnyo binene egyo olw'ensonga omwana afuneyo kati bwabazze waka mugulira ate ku mufaliso naye agamba luba luwumula agambe ti kakati awe mutuufu bwe ntuuka ate wakati tuufu mba ngenze waka mamisa bwe nzira ku ssomero mba ngenze ku kino omufaliso mu size zonna wegiri inchi 6 8 10 12 nojja kuba ogifunaawo ku Tonazi Mart Store Nansana opposite ne Ivory we kasita otuukaawo ku mayembe wobayita ku masanga tunule side eri opposite ojja kulaba edduuka eddene nnyo supermarket ya mifaliso ojja kuba ogifunaawo ate oyagala okutegeka omukolo baani bakafulu b'okutegeka emikolo Brivatine events basobola okutegekera omukolo gwonna oba bantu bameka basobola okutegekera omukolo naawe n'osanyuka Brivatine events bambaza abagole abaami n'abakyala oba introduction era basigala nga bambaza bajja kukyusa buli kyoyagala nti njagala kukyusa kino bakukyusize bayina tents bayina obutebe bayina buli kyeteegisa kyonna okutegeka omukolo bwe bakubireko obukubizi obagambe nti bannaaye Desemba yino omukolo gwange gutuuse nandyetaaze mu nkolere ku mukolo guno 0783 16 09 85 0783 16 09 85 ate ogutegekerawa ekifo kibeera kimu kyokka Royal Gardens kyekifo ekyosobola okuba nga otegekeramu omukolo naawe n'owulira nga kyekyo kifo kinene osobola okutuuza abantu bonna bulina bantu 80 komita gotofaayo bagambe ate parking nungi nnyo nene ngazi tewali muntu apaakinga bweru bonna bapaakinga munda ate emmotoka ziri safe security weeri kitegedde buli lwakutaano tubeera ku Ivory Hotel nga tubeera mu kudigida ne live band gendayo okyakale biseera bya Christmas kudigida okuwumulamu twawulidde abaana batandise okudda wano abaana basaasaanye ssente ojja kukitegeera tuzeeyo tukyali ne Peter Kamoga mukristo omwana enzaalo y'ekiboga kipiga mwana enzaalo y'ekiboga kipiga njagala waliwo naye yaŋŋambye akantu akulibwa okwogera mpulira ekisanyu twakula naye yagambye atya avuga buli oyogera nti omwana w'ekiboga kipiga nange ndabira ddala nga onange oyogedde nti nange olinga agabufu abaana b'ekiboga kipiga avuga trailer awo yayagaika kati abayagayaga kyagayaga bapu
program yonna wejjira nze manyi nojjira bakati bawo mu wifi mu erimbe ndomba omwana w'ekiboga kibiga naye mba ngambye omwana w'ekiboga naye mba agamba njogedde naye wadde njogera nti nze gundi naye nga Ekizito Allan twasomanga naye twaligitanga abaawulira nga olinga gambye ye naye nga kyemujjukirako naye yali nnyo paati nnene nnyo era bamunkubirako emikro kukwagala okundalula batukuba naye ne bamulumba ye waabwe tatamandi tuli baluganda family yemu kubanga kati ye senga yandibadde muganda wa jjajjaawo omukyala yoyo jjajja wange omukazi yafumbirwa jjajja baneiba kati yoyo kati ye family eri agezako okukulalwa naye ate mune baamuyiza mu ssomero maama yamala n'amunona n'amugya eri mu kyalo n'amuza mu ssomero mugamba olina okusoma kifuba dembe mu kaseera ako ebbanga eryo lyonna kyewavaako wakawo ogambe nti wali wakujja wakutwala oba kutwala awantu walinga obeeraawo paka kale nali ntandise okukulirira nga nkuze naye nga tera saagala kuva ku jjajja naye ne wavaayo baaba naamala oyo ekusaidi y'abamaama omanyi naye bamuzaala Kiboga si mu famire yaffe naye mu famire endala kati najja bali balinayo olumbe ewaabwe awo olumbe nga bali mu kwabya lumbe lwa Muzeeyi Malabba yali kitaabwe muganda w'abakyamani eri Sisiri taata w'abakyamani eri Sisiri Senteza namutumiddeko nnyo ye yali eyampa ekizimbe mwe nali nkolera leediyo gye baatwala nali nkolera wuwe kati oyo baaba wange kati wajja mu lumbe olwo naye kati okwasaganya kyokola ki togenda toyayukire ku kyalo kuno lwaki sikutwala n'okola ng'akutwala mu kibuga bombaawo kwata bombaawo nayisa ne bombo kalule bayitawo kalule yantwala lwaki tojja n'okola kakati kyasinga nzikirize nnyo Kampala yakugamba Kampala n'ogamba nze Kampala sisigala era bwe nagenda neesooka mumatiza jjajja n'agaana nno n'agamba tovaawo baakundekera yakiŋŋamba lwakuna yatuuka lwakuna lwe yajja lwennyini neŋŋendayo mubuuzaako lwe yakiŋŋamba nga naye alina kuddayo lwakusatu kati ezo ennaku zonna matiza jjajja taatama naye nga nange saagala muvaako naye olwokuba njagala Kampala neŋŋamba wano nange nina kati okukola ki kuteekawo sayansi neŋŋenda nemugamba waali awo baaba wange yagenda yanfunidde omulimu ngambe waliyo omulimu eyo gye ŋŋenda okukola nengamba mulimu ki nemugamba simanyi naye nga yanfunidde omulimu kati naye nambuuza oyagala genda kati waliwo awo Nabukenya yali mwana wa Tata Mande kati naye nga waali awo mwana mutototo muwala naye kati webakitunulamu bonna basenga naye kati ono omuwala kaaliwo muleka agende kati era kyekyasinga abo basenga okunsemba n'okukkiriza ŋŋende olwa Nabukenya ate nga nze balaba nkuliridde era kati omugaso ennyo olwo ntandise ŋŋenda mipiira olweyo n'obudde sikyabuwaayo nnyo ewaka kati batata Mande omanyi esayiningi yali asayininga ekisembayo n'agamba muleka agende soka neyeebuuzamu agenda Kampala neyeebuuzabuuzaamu awo kati neŋŋendayo nga taata ndeka kangende nkole bambi nakola kati baba namala najja naye nanyonyola jjajja najja babuuzaako nanyonyola jjajja bulungi nnyo namuyitiramu nebagamba bwabanga kale bamubuuza nti omulimu gwagenda kukola asasulwa meka agenda kukola mulimu ki tebabibuuza kyo kiri era yabanyinyonyola nabagamba agenda kuba nga ayambako awo okuvuga omunaanansi awo ku dduuka wagenda kuba nga wawaka kuba watulinawo ente 2 n'embuzi bitwalayo ku ttale no kugenda munaanansi bamaze ofumba omunaanansi gutwalayo wali eri ku dduuka nabeerako ku dduuka awo naye Ajjati kuba yali Ajjati omukyalo oyo yali musiraamu yali musiraamu naye nga bbaawe bambi yafa yali musiraamu abanzikiriza nga jjajja lwali lwa 6 ku lumbe kwennyini nga tugenda lwakusatu kati netaaliko okulaba ate nga nze anwisa nate musinga obwetaavu bugenda okudde baza okwekyusa nemubuuza ku Sande nga tetugenda bwamaze olumu nagamba weno waffe kyabuuza ku baganda bange natandikate kuti nemubuukira olwo ate ekizibu ekizibu gwe ndowoozayo egamba jjajja ayinza okwefuula naye oba luusi n'atuuka n'agamba naye nja kukunona
kagamba nga nsubira waawo okwekyana nga n'ekinzita Kampala nali nalinnyako mu takisi eyo naye nga nagirinnya katono ya mukomagoba njirinamu kuva n'ekibogo tuosimayo mugwekisozi nga njagala mwemuleetegera nti gyali malina okwefuula nga alina kyendaga ekibogo naye atwale kokomyewo ebigere kati nga kyofa kulinnya mu motoka ngende nga Kampala nga okumpi nga okuva wenava eyo eruweero okulinnya takisi nga bandeeta ate nali sibimanyi sirinyangako mu mmotoka nti ntegeera ebyadda nti neri olugendo nga kyenfa ngende e Kampala kumbe bakutwala mu kyalo kirala kumbe batwala mu kyalo kirala naye era distance teyali nnene ate nno munnange saakolawo bbanga ddene ate era ne banfunira omulimu ewalala ne banfunira najja ate oyo yanyiiga nnyo naye baaba twatunamu ne baba Naamala oyo ng'ate wali kasete keeyongeddemu olwo ngenda funa 3 emitwalo 3 wali wano bw'ogenda ku nnusu 9 kasanvu 9 kuba yasooka nampa akasamu nensigala nga mubanja 9 ne gumu kitundu nenzira kugumu kitundu kati wenapera nali kugumu kitundu funye ogwesatu nga sente nyingi tolyagenda naye mutendere ogwesatu gy'olaga omanyiyo asimanyi naye nga ye abamanyi ate era awo wenagenda ate era babasawula muganda wa baba Naamala olyamuolamuza bagambye awo baganda bafaabo mwana wafone yali abeerere mwana wa mama Naamala eri mwali mulina nze mulina namufunira omulimu bamuwemekesa nina ogw'etaano nantwala ekajjansi babasawula oyo naye kati naye bambi taliiyo yagenda eyo ali bweru ali mukono nantwala ekajjansi olondolo oze mu kibuga nyingira ekibuga era namubuuza nga njijja wali kireka nimubuuza babunduka naye nga kati ate tanziza ekibuga nziza okudda ekibuga lwakiri nkolera 3 naye nga siri mu kyalo nagamba kajjansi ekyanya yali wa boda ngakola kale tabuga yali musawo wabiso yali mwakola mu byuma naye nga atera okusuplyinga emmere y'enkoko n'okuzijjanjaba era bwe yantwalayo kunjijjaawo yantwala nga nkola mu nkoko yali waka era ninga wawaka naye nga nkola mu nkoko ate era ye yanjijjawo awo ate nanyongerayo nga ate era bulwa afunye olugwe 10 nanyongerayo ekakirero nengende ekakirero kikyabifaako ova kajjansi ova kireka odda kajjansi ova kajjansi nzira kasirika katatola omungolo buli gye ndiko yakola kati nvudde ku by'ekibuga tijagala Kampala nga noonyolo sente kati ova kajjansi odda kakiri awo otuusa okuddayo ekibuga ndabira ddala kati oli Koima Road naye wali obitegeera nti kati ndi Koima Road awo nali talibitegeera kubanga nali olwo kajjansi namalayo ebbanga nnyo era omukyala bambi yanyiiga yayomba n'agamba omwana omututebuke nambala naye ndowooza emyaka gyali 3 naye nga gigenda 4 nga wendi naye ne batuuka ozijjawo ewaka olwo nga tetukyalunda naye nga bwendi nga nkwasaganya olwo akaseera ako myaka 3 nga toddangayo kulaba jjajja ngendayo ku Krismasi ogendayo Krismasi 24 nga ngendera ddala bampa ebintu ebyokutwala bampanga bambi madaamu oyo minisita oyo ne madaamu oyo bambi kati bonna baafa naye nga bampanga ne bampa akasente ne bampa kunangamba nga naye ate olusooka tebaagala nduliireyo olina okubeera wano kati nina okugenda 26 mbe nga nkomawo naye nga era nyigiriza nekoma 27 ate n'ekyalo mbaagala nnyo omwana yazigaba ne banjagala nnyo ne ku kyalo nga bammanyi nali sinane akasente k'emwanyi okasangawo jjajja sibifanako olina akako nina sente zange nkola sente zange nga sibifanako nti bajjajja nga oluza jjajja kati olwo ate nange olwo nate manyi n'okumuwaamu nemuwaayo mutwalira ebitwawo waligawo ebinyeebwa bipaking nga mutwalira ddala ebintu n'asanyuka nagamba omwana wange naye nga nange mpulira ku ssanyu muli nga ddala ngamba jjajja ono kyeyankolera wadde saasoma naye ate kyeyankolera ate wagamba ebyokutasoma toyagala muntu kuwulira ng'abyogera nti naye era kwamba kiri bakinyingizaamu bano abagamba obutasoma bakinyingiza
ekiri ku mutima bakiteekamu mulwampaka omuntu bw'aba alina osoma oba tewasoma naye nga ate nzikiriza nakola ki nasoma wesibu siniya siri edda waliga mu twasomye naye ngera siniya wanu nga togisome kubanga luli batugamba bajjajja mabiga eyo basomanga mpaka kyamunaana ng'asomesa n'abagenda ku university kati batatamanda abo basome nawulira nti yasomesaako naye kale yaddayo n'asoma n'amala siniya fo naye nga mukola bo kye balina omukiza nti omwana asobola okujja n'amala pisome n'abeera ewaka ebbanga n'amaanaddayo n'asoma naye kati ekiri ku waka kati singa amisingamu guno ne guli biba biwedde okusoma kwedde naye edda baddangayo abakakati mitwe mizibu bw'aba muwala banoonya kufumbirwa bw'aba mulenzi abanoonya kuwasa abamaze ofuna ate obuluse obwongo buba bulowooza kirala ne gurupu abamaze zifuna zitamukkiriza kuddayo kusoma kuba kati totandika ebyokukolakula gurupu nogenda mu gurupu kati ova Kajjansi odda Kakiri nzira Kakiri nengenda era mulimu gwe gumu enkoko oli lwakuba yali azijjanjaba kasita afuna awasingako janguwa kasita afuna awasingako awuliro nentuuka waawo emirimu nenjikuba nebeeno nga experience nali njina okuba nali mbeeranga naye bwajja okujjanjaba nkwata nempiso nemanya nti akuba byonna ngaera mbimanya experience y'enkoko eyo awo nemba kitono okuzijjanjaba nsobolera ddala eddagala ngenda nemanya nti kati bulwadde buti nendigula nendijjanjaba kati nga mbimanye emmere ogipima nengenda nemukolera ddala nebbanga nga ddene era naye navaayo buvi nga olwo ntandika ate okwagaliriza okatolo batandise ebyokuteeka mujjangu obere mu kibanja kyo olwo kati olwo nga ebyo bitandise ate nga n'ebyekika olwo batandise wonoddeeyo munaye babanafunze bantu wonoddeeyo kati kyekyanjijja olwo mulimu ogwe Kakiri era naye nakola emyaka gyali ndowooza 5 gumu 2 3 4 5 namukolera era mukyali nakati era bwe mwenfuna mukobudde nesobola bwe mwanfunkyambi nsobola tuukayo bulungi nnyo netukola ki kuba bambi navaayo era nemuleeterayo awo abaana namulekerayo abasigala bakola naye nga namukolera era tewali buzibu bwogamba nti oba buno natuuka nanyongezaamu ne kasente awo nga mpa 12 naye nakola ebbanga ddene nnyo mu nkoko awo nemukolera naye kati gyali ne kati faamu ekyaliyo waliwo n'omulala gwe nali nkolagana naye Kakiri awo ekamuli Madam Headmaster ne bambi bamutomera nafa naye yali mukwano gwange nnyo nga ngenda nemuyambako ku nkoko naye nga azitegeera naye nga mpita ngamba pita jangu pita enkoko ate zinsobedde nga faamu awo nga nkwasaganya faamu nnyingi awo waliwo n'omulala awo namusangako naawe awo nga twayira tuva kwa Ibula awo nemusangako naye nalina faamu nga alina enkoko naye era nga mukwasaganya abo ate bo bamanyi mu nkoko we bansisinkana bangamba musajja walagawa nga tuwunzika programu eno olwaleero mpaka Kakiri kiki kyojjukira awo kyogamba kino siri kyerabira kyenjijukira mubwo obudde nga sinadda ku kyalo obudde obwo bwenjijukiramu kintu njijukira Kampala nga tuli nga Kampala omwo mu takisaawo nga ndi Kajjansi kintu ekyo siri kyerabira omulundi wensookera ddala okwagala okudda ekibuga oyagala kudda ekibuga Kajjansi olwosinga emmotoka endeeta teeka mu paka nkadde tulira muko wange oyo gwenkugambye osazeewo leero njagala kuddawa kibuga ngenda Krismasi era Krismasi wali bulijjo wali ogenda nani gwe gwali gwali gusooka olwo kyenjijukira gwe gwali gusooka sabula emboozi kati nga okuva okudda ekibuga bukyanavaayo bwe nti okudda ekibuga natandikako kuddayo nga ndi Kajjansi gwe omulundi ogusooka nga ndi Kajjansi olwo kati ne ssente mulimuko namuko ku ssente kati nve Kajjansi emmotoka kuleeta mpaka mu paaka zaali ziyingiza nga zituyingiriza ddala kyekyatuyamba neyingira paaka kati awo nengirawo kati naye ndafuna wengenda nembuuza ekibuga ziririddawo nazindagirira nangamba ziri wali eri netugenda ku stage naye nga nze nkimanyi emmotoka y'ekibuga yemu yeyeva ewaffe yamukomagoba yeyo yokka yeyekibuga era nava eri nga nkimanyi era omusajja gwe natuukawo ku stage bulungi nnyo awo banga nti wano ey'ekibuga ne mbagamba njagala kundagirira emmotoka ya mukomagoba ey'ekibuga ey'ekibiga kibuga
Emotoka ya Mukomagoba y'ekibuga Kibiga. Nanga emotoka y'ekibuga yiye etikka namugamba namugamba njagala Mukomagoba y'ekibuga yentwala y'ekibuga Kibiga. Kubanga ubwo bungu bukugamba bwentura mweyo. Mpaka waka. Era ngenda viramu waka. Nzo bungu kibukola ki kyebompa. Nakuma ezisima emotoka zibaza n'amatoliso sangwa genze wali weti kabese gomanyi yeyeyeyo tubimanyina kundi mu taxi mwezidi ezo zonna ezitika z'ekibuga nti noli bw'abali namba etisatika n'agenda n'ateeka ekibuga naddanza sibimanyi ne bangamba Magoba kati ndowooza waliwo yali omwamu manyi n'agamba ataliiwo eyangamba talinangamba tuulo naye lazima nali ŋŋaanya era emmotoka eyo gye nasanga etikka yajjula n'esimbula negenda neno netandika otikka namala kulya nga netamiddwawo nogakanyingire netamiddwawo nga naŋŋamba waaye kasita baŋŋambye ekibuga ekijja kijje kanyingire emmotoka era nesoga takisi nekamba naye emmotoka nekola ki nesimbula naye nga nze nali nkimanyi Mukomagoba yavuga abantu b'ekibuga yekka era nga manyi tujja tuusa baleera bali omu gyalina gye balaga Mukomagoba gyali egyali Mukomagoba obuntu bwa bujjukira ateekwa kuba yabimanyi kuba byobimanyi byonna kuba nebino tabimanyi bya takisi kuba sabimugamba tabimanyi nebino byetuvuga nerera gyabitege byetuvugangamu okugenda ku ssomero awo nga basanze musajja w'abantu nnyo nga talina gwaleka musajja w'abantu nnyo. Ndowooza katulinde ekitundu ekiddako ku Tronaz Media kwoli tweyanzeege olwaleero ekitundu kino kikomye wano nga tunoonya emmotoka ya Mukomagoba yokka yebeera mu paaka yevuga ab'ekibuga era manyi kuba kwalingako obubodaboda abo buno bumeeti obuboda bw'omulinnya kutuusiza ddala ewuwo nga manyi alinnya takisi abo bw'olinnya takisi naye n'okutuusa wakamala aveeyo alyokayo atwala abalala sibula omulabi wa Tronaz Media omulabi wa Tronaz Media nkwagala nnyo webale kubanga ogoberera omukutu guno mwenna abatugoberera mikwano gyange ddala mikwano gyange waliwo Bosco Magoba oyo nkutumiddeko nnyo waliwo musawo Suzani Nansanaawo nkutumiddeko nnyo na mwenna abantu abalaba Tronaz Media mbaagala nnyo ab'ekibuga bona Kisolo oyo yeesookedde ddala okunkubira essimu ali Kibiga yankubidde ddala essimu naga nakulaba bulungi nnyo oli mu masaati oli mu makazi nojja yaabona essimu nga omusajja yatuuka dda mu ofiisi yeyewuunyisa nnyo nkutumiddeko nnyo bona Kisolo Edward Katumba mwenna abantu b'ekibiga mbaagala nnyo Kibuga n'abalala bonna bempangala nabo Kabaka oyo nno omukoddomi wange w'embalala bantwala embalala eyo ne bampa omukazi basooka ne bampa abakazi ne baga nonzeemu ono nenolamu oyo ebyo bye tujja kuba tubisanga mu kitundu ekiddako tweyanzeege ndowooza mubeere bulungi mweraba. Tronaz Media Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Media Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Media Store bakafulu mu mifaliso.